Lubereberye 49 Yakobo n'ayita abaana be abasajja n'ayogera nti mukuŋŋaanye ndyoke mbabuulire ebiribabaako mu nnaku ez'enkomerero. Mukuŋŋaane muwulire mmwe abaana ba Yakobo, muwulire Isirayiri kitammwe. Lewubeeni, gwe oli mubereberye wange, buyinza bwange era amaanyi gange mwe gasookera, ekitiibwa ekisinga n'obuyinza obusinga. Omulebevu ng'amazzi tolisinga, kubanga walinnya ku kitanda kya kitaawo n'okigwagawaza, yalinnya ku kiriri kyange. Simyoni ne Leevi baaluganda, ebitala byabwe byakulwanyisa by'amaanyi. Gwe emmeeme yange tojjanga mu lukiiko lwabwe, gwe ekitiibwa kyange teweegattanga n'ekibiina kyabwe, kubanga olw'obusungu bwabwe batta omusajja, n'olw'eddalu lyabwe baatema ente olunywa. Olw'omusanvu, obusungu bwabwe bukolimirwe kubanga bungi, n'obukambwe bwabwe kubanga bwa ttima. Ndibaawula mu Yakobo, ndibasaasaanya mu Isirayiri. Yuda, gwe baganda bo banaakutenderezanga, omukono gwo gunaabanga ku bulago bw'abalabe bo. Abaana ba kitaawo banaakutuumanga mu maaso go. Yuda ye mwana w'empologoma. Olinnye mwana wange ng'ovudde ku muyiggo. Yakutama yabwama ng'empologoma, era ng'empologoma enkazi ani anaamubuusa? Effumu lya kabaka teriivenga ku Yuda, newankubadde omuggo gw'oyo afuga teguuvenga wakati mu bigere bye, okutuusa Siiro lw'alijja, n'oyo abantu gwe banaawuliranga. Ng'asiba omwana w'ensolo ye ku muzabbibu, n'omwana w'endogoyi ye ku muzabbibu ogusinga obungi. Yayoza ebyambalo bye n'omwenge, n'engoye ze n'omusaayi gw'ezabbibu. Amaaso ge ganaamyukanga n'omwenge, n'amannyo ge ganaakulanga n'amata. Zebbulooni anaatuulanga ku ttale ly'ennyanja, anaabanga omwalo ogw'amaato, n'ensalo ye eneebanga ku Sidoni. Isikaali y'endogoyi erina amaanyi egalamira awali ebisibo by'endiga. N'alaba okuwummula nga kulungi, n'ensi nga yakwesiima, n'akutamya ekibegaabega kye okusitula, n'afuuka omuddu alagirwa emirimu. Ddaani anaasaliranga abantu be emisango, ye nga kye kika mu bika bya Isirayiri. Ddaani anaabanga omusota mu luguudo, embalasaasa mu kkubo, eruma embalaasi ebinuulo, n'okugalanjuka eyeebagadde n'agalanjuka. Nindiridde obulokozi bwo, Ayi Mukama. Olw'omwenda, Gaadi ekibiina kirimunyigiriza, naye alinyigiriza ekisinziiro kyabwe. Mu Aseri emmere ye eneebanga ngimu, anaaleetanga enva ennungi eza kabaka. Nafutaali y'empewo esumuluddwa, ayogera ebigambo ebirungi. Yusufu ye ttabi eriribala ennyo, ettabi eribala ennyo awali oluzzi. Abaana be babuna bbugwe, abalasa obusaale bamunakuwaza nnyo, bamulasa baamuyigganya, naye omutego gwe ne gunywera n'amaanyi, n'emikono gy'engalo ze ne giweebwa amaanyi.
era emikono gy'omuyinza wa Yakobo omuva omusumba ejjinja lya Isirayiri. Ye Katonda wa kitaawo anaakubeeranga, ye muyinza w'ebintu byonna anaakuwanga omukisa, omukisa oguva mu ggulu waggulu n'omukisa oguva mu nnyanja ogulamira wansi, oguva mu nnyanja egalamira wansi, n'omukisa oguva mu mabeere n'oguva mu lubuto. Omukisa gwa kitaawo gusingidde ddala omukisa gwa bajjajja bange, okutuusa ku nsalo ey'enkomerero ey'ensozi ezitaliggwaawo. Gunaabanga ku mutwe gwa Yusufu ne ku bwezinge bwayo eyayawulibwa ne baganda be. Benjamini gwe musege ogunyaga, enkya anaalyanga omuyiggo, era akawungeezi anaagabananga omunyago. Ebyo byonna bye bika bya Isirayiri 12, n'ebyo kitaawe bye yabuulira n'abasabira omukisa, buli muntu ng'omukisa gwe buguli bwe yabasabira bw'atyo omukisa. N'abakuutira n'abagamba nti, ŋŋenda okutwalibwa ewali abantu bange, munziikanga wamu ne bajjajja bange mu mpuku eri mu nnimiro ya Efulooni Omukiiti, mu mpuku eri mu nnimiro ya Makupeera, eri mu maaso ga Mamule, mu nsi ya Kanani. Efulooni Omukiiti gye yaguza Ibulayimu awamu n'ennimiro okuba obutaka bw'okuziikangamu. Eyo gye baaziika Ibulayimu ne Saala mukazi we, eyo gye baaziika Isaaka ne Lebbeeka mukazi we, eyo gye naziika Leeya. Ennimiro n'empuku egirimu abaana ba Keesi gye baabaguza. Awo Yakobo bwe yamala okukuutira abaana be, n'afunya amagulu ge ku kitanda, n'ata obulamu, n'atwalibwa eri abantu be.